gravity omutujje mukujju mbeera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel eyo olabe ebyakabi byonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tulima tubaza twanika tukoza ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba idono oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings idono follow like ene waffe Uganda. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Waffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Endobeso ekutuzibwako Prudential ne Plascon color you world. Ankale banafa ba Prudential mwebali nnyo bagamba nti asiko obulamu tassa mukono kyolina okola ebyobulamu bisoso walize nnyo bwekuba kuyonja weeyonje bwekuba kugenda bakebere bamanye omutima gwo guyimiridde gutya guliko obuzibu ki mulwadde kwenkana ki nojjanjabibwa. So Prudential ekyo kyekolako abantu bangi amala emyaka tagenze kwekebeza ku bulamu bwe kumanya omutima gwe nina mulwadde kwenkana ki genda bakebere bajja kujjanjaba. Banafa ba Plascon nabo ne bagamba nti langi tukozese yaffe olw'ensonga nti yeeyo mulembe omutebi ate bw'okisiiga ku kizimbe ebyokusiigasiiga buli kiseera oba obyerabidde eyo langi tenaabuuka be bannaffe aba Plascon. Kale katugendeko Mundobeso tulabe munaffe agamba ki. Jebale sebo. Kale nawe jebaleko. Nze Mukunja wangamba esimu yo simanyo lina obe yakola ki? Sikulira bulungi wanje sebo. Hello? Wangamba? Sebo. Nti obe esimu yo yakola ki nti oyagala tumulobese? Sebo, esimu yange nali ku lugendo nali ngenda side ze Kasangati. Kati esimu mukutuula nali ntudde mu taxi. Esimu eyo yali nali njitadde mu nsawo eno ey'empale. Kati esimu eyo waliwo ku mutto nali ntudde kwaliko omukazi be n'omusajja nizo basitajjukira abantu abo bulungi. Esimu eyo baginsowolamu era ngenda okufuluma taxi bwenti. Esimu eyo sigirina naye taxi ya parkingira ddala awo nyini ogenda oyingira we Kasangati ka stage ka taxi teyasimbula nze nenkomawo nenkyekinga taxi yo nange esimu bano abanninange gesiseemu nga bagenze nayo wala nitudde ku muto gwa wakati okuva olwo esimu eyo yabula naye esimu eyo yali mu mannya agandayo Herobina. Yali manya Herobina ngera gyenkozesa ku mobile money. Leeta amanya ganda Herobina. Kakati ne batwaliramu ne layini eyo. So kati ebbanga eryo lyonna maze akaseera nga ndoonya muntu kitayinza okuba nga agikozesa. Gikuyeko ebbanga ddene naye esimu engamba teriiko. Abagikubako abaali balina ennamba yange eyo bagikubako bangamba waliwo agikwata. Kakati omanyi kye tugenda okukola? Emanyisewo. Kakati nze ngenda mukubira bw'aba kwali n'agikwata oyogere naye tulabe wawaali. Kijja kunkolera sebo. Kale beerako. Kale sebo. Esimu ogiwulira? Esimu ongiwulira. Wangi? Nyabo jebaleko.
Kale sebo nawe jeba. Vampita Mukwaya Dennis, aka Mr. Dennis. Nakuitani? Mukwaya Dennis. Hello? Nyambe nja? Nyawo chenjagalo nyambe. Esimu gyolina. Esimu line eno gy'okozesa esimu yanzibwako nga ndi ku lugendo nga ngenda e Kasangati nali ntudde mu taxi omutto ogwa wakati esimu yanzibwako ngenda okumaliza okusituka nga baginsobodde mu mpale nenzira kuba taxi yali ekayimiridde naye taxi nga ndowooza oba egudde bugwi naye abazze bankubira nga bagikubako kankubira ng'omusiro gw'ogwoli kulinda yakogwako negwiramu layini eno kati gy'okozesa eno owulira nyabo taata wange mu busiru wakamalamu emyaka meka munnange simanyi gyekyotere bagaba enamba ne bazitunda nyabo saagala oyombe saagala ovume oba ekintu kyekugamba nkirinaku obukakafu owulira anti kati oba kirinako obukakafu genda ku poliisi oli luddawa ate nkubuulire ndiwa oba okukasa ntunaeyo yenenyogera oli luddawa kuba nabbibwa okitegeera genda ku poliisi nti esimu ngifunye era layini eyo eri mu mannya agandayi herobina nti nali nkozesa ku mobile money saawa eno ddamu okebera olabe amanya gegenda okuleetera nyabo esimu eyo ddamu bakasindika sente olabe amanya gegenda okuwa otegere nti Airtel yagaba enamba Airtel nga yagigabire layini bwagule layini wakola contract n'aba Airtel nti ogenda abeera naye paka bagenda agigaba nyabo esimu eyo nje ekituufu kyo nja kunoonya era nja kukwata azimbe nja noonya obusiru bujjeo kale nyabo neyanza okwogerako nawe esimu enaafunika naye Mukunja ba service providers batuyambe nange nyina eyange bagigaba ali kuliko omusajja muyindi era bwe njikubako nze nanyiniyo ate nga njiina muyindi yagirina ng'ate layini yo kyagirina eyo tekyayitamu ayange teyitamu egenda wooli sibitegera bye bakola kati tubasaba bwe bamugenda kubanga nze bwe nzija okugula elayini tusayininze endagaano nze naawe nze ndi customer wo gwe service provider bw'oba oyinamu enkyukakyuka obanga waliwo ekibadde mbuulira nze oluusi kyensuubira nti oba oluddewo gikozesa ne bwe mba nduddewo gikozesa Mukunja naye bw'oba ntegeeza kati bw'obanga oluddewo gikozesa ate bo balowooza nti wagyesonyiwa wagivaako Mukunja neera ne bwe mba nduddewo gikozesa kubanga nagikozesa omuntu bw'akozesa layini okugeeza kuba naye ngikozesa emyaka egiwera 6-7 omuntu aba ayinako bizinensi ze kati watyanga sente bwe ngamba nti sente zange kubanga bwe mba batugula layini tongamba tokimbuulira nti bw'oba togikozeseza mwaka njagigaba nakyo kimbuulire kubanga tujja bawawaabira kati nzo gaba baweezaako sente zange ebyama byange oli mwabisomola okitegeera anti bajja nabo kuwawaabira batya obeera ota ne layini yaabwe eryo nebbanga nga nagigula esimu zaffe zigule muwulidde obuzibu bwa simu ono agamba baginzibira ku Kasangati omuli agamba nti nange bajinguza amubuuzizza bakubako simu bakubako layini kubanze nyina layini omulabye mukazi amanye ebyemisango bakubako esimu yagwako oba layini ndinganze nze nina layini esimu yo sibimanyi Mukunja ne Nakacyo mwebale tuweereza ono Kigulu Muhammad nsinzidde nyange mawogole Sembabule naye Mukunja omukazi oyo omubbi nga bw'okyule ate n'ekirala kampuni zino zituyambe kati ogenda okuba mu kampuni nibagamba esimu ya layini yange eri bweti ne bweti nsa kuyambibwa nibakugamba noonya senta saavisi yaffe weeri n'otuukayo ku senta saavisi nabo nibagamba nti kuba mu kampuni kati n'osigala nga toyambiddwa nedda nowebale Maaka esebo wewayo kuweereza kale sebo agamba ki Amuteze Nakacyo bulungi sebo wasotyeno sebo ndi promota Mutebe Shafika kitaya nti Musantoske naye omukazi ngeeza okubitulamu ng'omukazi mwattu mutuufu atya kubanga ono agambye esimu yamala ebbanga ng'agikubako nga tebaako layini ezo nezino endala ez'abafu we zirwa nga teziriko batuuka ne basazamu enamba empya
empya eriwo ate ngeringa yange ate kati oli akole bw'ati asooka akebera amannya gereeta wegaba malala abyensonyiwe bwensonyi promota mutya abashafrika ekitabyo mawulira Mukunja Ndakachwa mwewale kuweereza oyo si mwajesonyiwa akole birala kubanga eyo yagenda kuba kati byonna byogamba oyinza bitekamu buteesi ssente oluusi ziwandikozeemu ebirala bababbi b'e Uganda tekuliko mukazi tekuliko musajja simugireke Namirimu Esther webali nnyo Namirimu Esther ali Saudi wali maka wangi webale okweriza kwanga mu Buganda nkale ono Ssemuwemba Dr. Maka Nyeze ngamba omukyalo oyo Maka bamutulakinge bajja mufuna mukazi ni mubbi nnyo Maka omukyalo oyo webale Mukugomera okuweereza gwanga sebo osajja aviira ndi mu bifaanana ogola sebo ngamulenzi mugamba ekintu kimu agula essimu endala eyo baagibba kyaggwa webale